oyagala okwongera ku byenfuna yo tukuleetedde online business Munnayuganda naawe awangalira mu nsi ez'enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kye weetaaga essimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba ggwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna nawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku whatsapp eya +44 794 901M033 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Semo official najo sinziro kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno osobola kubanga atafuna videos ezifanagana ku bweziti eno show mpya bagiyita social vibes. Social vibes tuba tuleeta ebyo bitambulira ku mutimbagano on a daily kasazwera sawa mukaaga oba ofuna ebimu ku ebyo bitambulira ku mutimbagano mu show eno gye tugenda okubanga tukola ngera beranga nesenga mtono era akaviiri yakatuteka paneka kombamu asobola okubeera nga ate omukola agwesa bulungi ekitiibwa naye nga sinatandika kakati waliwo abantu nga bali Bulaaya eyo ng'olina obudde bwo olina ddatawo waali awo naye nga toli awo nti oli jobless tolina mulimu but nga obudde bw'olina osobola okuba akakalima kalala kokola ki kokwasaganya kakati ye bajja kutwala wa system eriwo ey'okuyambako okuba nga ofuna online businesses ezaki ez'enjawulo kakati gwe kyokola osobola okuba nga watufuna details eziwerako osobola okugenda n'onoonya ku Jami Dimenta on Facebook oba n'ogenda ku website ye eri www.jemaimamirembe.com ajja kubanga ate bakuyamba okubanga bakuwa procedures mu bintu bingi byosobola okuyiga ebirimu okuyiga engeri gy'otandikamu process efaanaganako bwe bityo then still osobola kukozesa namba ya WhatsApp eyo okusobola okubeera nga ate omuweereza message ku WhatsApp n'abeera nga ate akulaga engeri gy'osobola okufunamu ka side business akali online kati ngamba mu abantu abali mu Bulaaya naddala nnyo abali mu Bulaaya bali mu America eyo nga wooli awo toli nti tolina mulimu naye nga weetaaga ka side income akalala osobola okuba nga ate wanoonyaako ku website ezo zenkuwadde na Facebook eyo gyenkuwadde ne namba y'essimu ebisinga nobeera nga ate obifuna. Kampala Polytechnic Mengo wasangibwa no wansi wano tushootingira ku Lubiri Gardens wano kati wansi wali osanga Kampala Polytechnic Mengo bakutegeeza twala omwana bere nga atasoma bayina courses eza intake ya July mu higher diploma ne lower diploma abagala courses za engineering ezenjalo bazirina kakati gwe okola bakubiriza ku namba yaabwe y'essimu obabuuze kino kye njagala okusoma nyinza kisomera ssente mmeka mwabali ebweru w'eggwanga oyagala kubaako mwana wo omuteeka asome ebintu ddala bigenda mu bbanga bimuganyulwa Kampala Polytechnic Mengo Almutawa Enterprises abatunda ploti ku bukadde 10 weefuna ploti nga erina n'ekyapa banoonyeeko ate banafe aba Alhila Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks bakutegeeza nti oyagala okusimira biodigester tanks banoonyeeko ate bajja kuba nga bakikolera. Then Rosemary Beddings basangibwa Kasuli bakola ku bintu bya mu kisenge byokka strictly bya mu kisenge abanafu ba Rosemary Beddings gyogenda okubanga tobasanga kale mbanirizo gamba otya senga sigamba okozigweyo agamba atya kuwaana ampana soko omuleka soke tuwa abantu olugambo tatanta alina byatannasasula sagala muwa nnyo platform sobola muwa platform n'agaana okwefuga sagala nnyo muwa platform obisanga Kampala n'abawala baayo balanwe namushito basi batugenda kubitambula ku mutimbagano mpola mpola osobola okubeera nga ate tutandika olunaku ng'olinako by'otegedde by'omanyi so over the weekend twalina ekivulu kya Diamond Platinum kyali mu comedy store ekya Alex Mukanji Diamond najja n'ayimba mwalimu ebintu bingi nnyo abantu bagenze boogerako naye ekyasoose okunkwata kola akafaananyi ke nnalabye naye njagala kakulaga wano kafaananyi kyako aka Spice Diana Spice owafa ono namukwaya Diamond we yalajja ku airport yatugamba ku projects zalina alina project ne Spice Diana era Spice Diana ndowooza they had to meet Yes. Either bakole oluyimba oba mubuuze kana Spice yagendako ku page ye n'ateekako Simba in Uganda today Koloya strip. Yes. Naye abantu ekikonsani yaabwe weeri
Spice siriti nga nene. Kati wabadde oyagala akola atya? Bagambye omusajja tayisa skirt. Ate naawe omwagalako kukola. Ate kati awe wali awo obuzibu awo. Omusajja buli omuntu mulinako obukakafu tayisa skirt. Oyo omukazi omusajja oyo omulaba asobola okubeera president wa AU, African Union. Kuba buli ggwanga alinayo omukazi alinayo abaana. Olwedde okimanyi okirabye nako. Nti omusajja tayisa skirt. Ate n'oyambala siriti. Kati omusajja labayo. Diana yeetaaga kukola ku musajja. Otegedde omusajja tayisa skirt. Kati naye skirt olina ojjambalira ddala nga siriti kyafuna ekolabo. Amada naye bale representinga Uganda. Mufube abaana bakola. Spice aliko original. Aliko original. Original? Era yerabirira. Yerabirira. N'original wagirabirira. Tewali kintu kibinga kukiikirirwa muntu yeyerusa. Nedda. Sajja agambira Uganda bakazi bonna bannyo kati atwetaaga okubeera. Saimo, njagala okuba empola. Okweyerusa kwa mirundi ebiri. Weweyerusa n'ekizigo ekya layisi onnyogoze. Weweyerusa n'empeke ekirungo kisigalayo kati kisinzira ku bibiri byakozesa. Badde si wa bizigo. Bweweyerusa n'empeke byawukana. Naye ebizigo binnyogoza. Kati byawukana ebyo. Nze simanyi badde natwala kiri. Omwana ajja bakiikirira kubanga era ne industry ya leero ya Uganda okutuuka awo oteekwa obbanga era biki. Nera wenagala abagala kisenjagala kubabuuzaako. N'ekyabadde kyetaagisa bakuya akafaananyi nga akapale ka Spice kalabika. Ekyo kyali kyetaagisa. Kugambye omuntu yenna kyamanye ku muyimbi oyo tali ku nonsense waba alina kyayagala kyonna aba ku mission. Abantu buno bateekamu bbayika bwabwe. Tebateeka bakanika kuba bbayika bateekamu. Omuntu muyina Spice oyo kuwa serebu bwaliko. Katota kyayambala zino mpale zirabika ayambala buuzi bw'atasobola kubanga yadde mpale. Olaba nange sambala mpale nyambala buuzi kati olwoyo. Olali ku mission. Nawe yambala buuzi. Nange ndi wa buuzi. Lwali luda amadwa ne bagamba nti mubwamba nete mumanyi bukozesa. Ategede tumanyi bati. So awe tutandikidde Spice Diana atukiikira bulungi nga wala ku screen yawo n'agende wa Simba n'amugamba nti welcome to the Pearl of Africa. Era Spice najja kushona ayimba bulungi. Naye lwapaka linga tukyaliko ebya Spice. Kati ate manye nzokuba bino bintu gwa binsingako. Omuntu gwazaalamu omwana tugambe musajja gwazaalamu omwana. Singa wakumuweereza buyima tugambe nga badde bidaddi mulungi nga abadde alabirira bulungi nnyo. Nga ali wakumuweereza nnyimba. Wandibadde omuweereza nnyimba nga kikaaki. Nga ali wakumuweereza nnyimba. Mwayawukana nga bidaddi mulungi alabira bulungi abaana. Kumbira omukwano maama. Ate kati oluba lwa mukwano. Lubeera lwa mukwano. Bantu bagenze vanga tutabuddwa ekituufu kyekigenda mu maaso. Oba Diamond ke yayimbye ke kali okuddukira mu bwongo bwange. Wazi balina amadde endowoozaawo kayimba kingaawo. Mama w'abaana bandera na olwalava. Mama w'abaana bange kuuma obwesigwa mulongo olwo na olwalava. Nyimba kyawo. Mama. Olaba mama naawo. Mama atanti olongo oluweereza zali mama w'abaana bo ne buloweza kuuma obwesi. Ate munaife kisinga n'otulumo kyewuyi kitono. Kati olwo Shakibu kimulekawa. Ani Shakibu wazali ono gwe bagamba fala. Gwe tugamba fala we. Kireka fala wazali. Amanyi waagwa kyovola boli yagamba fala amanyi waagwa lwa nsonga kimanyi nti bano ono mama w'abaana ono taata w'abaana we batuuka mu unioni zaabwe ngadde ebbali. Ankakati bino bya co-parenting kaleko. Nega n'omusajja okutandika okubanga ze n'awaana mukazi we ate ng'amuwaanira mu Uganda. Kasi yamuwaanidde Tanzania osanga byandituuse. Anti labayo ekintu kiri bwe kiti. Diamond wajja wano e Uganda ate n'avuma Zari abanga atumanyidde ffe tetumumanyi tumanyi Zari kati waba ayagala ffe tumwagale alina kujja awaane Zari okitegeera era nawulidde bwe yagambye I dedicate this song to the mother of my kids ba Uganda bana ne bakuba enduulu tokimanyi wano e Uganda omuntu awa omukyala ekitiibwa aba alidde obuyinja ngamba Diamond ntali Uganda n'agimalawo ngaba ate kankubulire mu kampiseewo kano
abakazi twegomba nnyo omusajja ayisa obulungi mukyala we lwansonga mmanya nange wojja okumpisa nenze wenkulaya ng'omanyira mukyalawo mmanyirawo nange ojja kummanyira singa mbeeraawo nga ndikika kya musajja akwate ku mukazi wange akasawo ndikika kya musajja agulyawo omukazi oluggi tomanyi engeri gy'oyinza mmenya mitima gy'abakyala nga n'oli ayagala omukolera ekyo nga kyekimutta kyokka kati kitegeeza newondaba nga nina omukazi naye nga mufaako naawe ojja naawe nkufeeko nenze nkulaba ng'omanyira mukazi wo nange mmanya olaba amanyira oyo nange ajja kummanyira kati abakyala balaba nga Diamond yadde bayawukana ne Zari naye nga azze wano ng'akyamuwaana abakyala bagamba mbi kasajja kampisa kirabika waliwo ebitaagenda bulungi ngona okubeera omukazi kibonerezo ku nsi kuno banna ate kibonerezo base kale ebyo Diamond ng'aweereza Zari akayimba gamba ebyo naye nga yamuweereza kayimba kumira omukwano baby olwazizaaziyono ebyo yamuweereza Diamond Diamond oluganda yayinza oluganda yayimbye oluganda naye nga teyategedde kyakola ki kyayimba ate kino ekikyala kye yasalidde keeki bannange sooka okirabika gwe yalutegedde kyabadde kito kyaweze 18 ebyana by'abazungu bikula mangu alina ekikyala awo kye yasalidde keeki abantu bali eyo bagamba kyala ekikola ky'emyaka 18 n'abazungu basiru kati oyo omwana n'abanga ali Kampala 18 buli kimu abakimanyi nekyalabisenga kito naye nze ngamba si kikye simanyi lwaki ekikula olugambo luno kirabika waliwo kyamulala awo kisobola okuba nga kya promota kisobola okuba nga kya promota okakasa gwe si kikye okubeera celebrity mane kyazzaawo ne kimuwahaga nga tayambadde essaati neŋŋamba naye naawe ebintu bino osobola obifuna gwe toli serebu naye waliwo ebintu bino byenganze katonda tobimpa naye bannange bana amasannyalaze gendera nompaaga nga siri mu ssaati obadde kikampala ate natakyuka natakyuka ani gundi Diamond naye naawe oli ali muri uniyoni abakyala balabye akyakyukakyuka kyokka omuntu otuukawo osobola otuuka akaseera nga abakazi tebakyakukyusa nga abakazi tebakyakukyusa ng'oli awo kintuntu naye era temanyi ku basajja ne waba alabye abawala 10 naye naalaba omupyera akyukiramu temanyi kakasa oba oyagala kibayita omusajja lwala olwala obulwadde ne bukuluma manyi kati lwakuba ndiwa ebintu research byetafulumya naye gwe tumanyi muwendo gw'abavubuka bafudde ng'abadde mulwadde najja ne yeegatta ku girlfriend az'omujjanjaba n'afa lwaki ate fe abakazi wetuba abalwadde ojja omusujja gukuluma bannaye ne kijja kati jjukira guno omubiri ndowooza omubiri guno si gwonna nti ffe tugutwala ekitundu ekimu kirina independence kisalawo okukola kyekyagala mu kaseera kekikola ki kale ate okifuna obwetwaze kikulowoozesa nti oli mulamu ekiki kakati munnange gwe mulwadde olina ekisujja kyogenda weekakaba engeri gyoba omulwadde tolwawo dakika yongeemu n'ekitundu akati luli obadde oli mulwadde ati obulamu obwo buwadde omukazi omutwe ne gukuluma kati bakutwala mu ddwaliro ekyamazima tusobola kwogera gama musawo nti ekyamazima mbadde mulwadde naye ono kazze yongedde obulwadde amaanyi gonna kabudde naye bannange abasajja mwekkakkanyeko ekintu ekyo naye nga nange nabadde awo ng'olugambo lunzita ngenda olengera Sasha Brighton awo manyi abakamera nammwe temutuula omukazi n'abaga bannange ewakavuddeyo waki tosabanga ova ewaka waki tasaba yabagambye navuddeyo sisabye bannange lwaki mundaga mu kamera naye n'omusajja asanga nno omuntu ng'abadde ali mu public life nga muyimbi nalangira kumutuula ku levo yakusaba nti bw'otasaba tova wano abasajja beesiriwaza lwakwala omusajja wabeera omutuufu okimanyi nti yavudde waka nga tasabye ate najja n'asanga ex we bigayi yamusanzeewo Sasha yabadde wano nga bigayi ali wali naye tebakyasobola connectinga amasannyalaze tegakyasobola kati Sasha levo ya waggulu tebakyasobola connectinga bulungi
naye Bigayi anyirira abakazi bangamba ekintu kimu omukazi yangamba ekisinga okubagaza Bigayi alina omubiri anyirira okuva ku kigere Bigayi anyirira kati omwana kyangamba ekikulu kyenjagala okakase mbu Bigayi alina engalo engalo kina omwana yangamba ne Bigayi alina engalo towanye butondo owanye engalo engeri gyendi omusajja saligambye alina obutonde naye lwaki yamunyooma sola wana musajja munnange obutonde naye yaŋŋamba Bigayi alina olususu Bigayi alina engalo etya zino ezinyirira oba amanyo zikozesa simanyi saategera nakirekaawo aye bannange so Kampala's darling Bigayi is Kampala's finest, Kampala's darling Bigayi naye yaliyo okimanyi mbu Bigayi yavayo nagamba Kenza atambula n'akambe bw'atambula n'akambe mbu mumwegendereze Bigayi tewalimba njijukira engeri yakulira Kenza yakulira mu kyalo ndowooza Kenza aba alowooza anaagwa ku ffene Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Alumutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Simu 0753-4M9 oba 0705-4M7-993 tufuna ku WhatsApp +96362-388-58 Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom petrol station oba tukubire ku 0414 27 26 Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiise leero. Alhila Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti oyagala okukola biodigester tanks abatuukire biodigester tanks zezedda mu kifo kya septic tanks zikekkereza ekifo ate nga zikolewa mu kaseera katono nnyo. Kino kya biodigester tanks tozinywebwamu nga bwe kiri ku septic tanks oteekamu ekirungo ekyo ne kifuuka obucaafu ne kifuuka amazzi ne kikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne gagenda mu ttaka process ne yeeyongera bwetyo. Kale gwetaaga okuba nga obafuna bakuye ku namba yaabwe ey'essimu okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. naye okakasa omukyalo omwe yagamba agira nawa ku Kenzo hagawulire lema kye yali akayanira ekyali kimugambye omuyembe naye teyawulira kambe. Omanya abakazi tuwahaga nga tulina bye twenoonyeza tetugikuwa haga zirimu ebika ayo haga jowo omuntu ng'oyagala pima ali atya munaakola era kati owesindika oli mu kupima yangamba teyawuliramu akungamba Bigayi obijjawo ebintu bino omukazi akuwahaga naye ng'ali mu kupima kuwulira fenna abasajja haga ogiwanga otagetinga ekintu ekyo kimukwata kabira kyokka nanti naffe abakazi tuba twagala wulira nti mwoli kyokka osobola owulira kusembera bulungi nnyo nempulira oba mwoli owera waliwo abantu abamu nga bakkakkamu nga tobatankudde era tubafenga abagezi tuba tumanya osobola okumanya nti wadde tebannamutankula naye buno obukkakkamu era emirongooti ogiwulira nga gikkirira naye ma so kyekyo abamu ku babaddeyo Sasha Brighton namulabyeyo Bigayi namulabyeyo kyabadde nnungi abantu bali boogera ku attendance Fire Baby wamulabyeko Fire yazze n'atuwa ne interview okwo nakitaddeko ne ku channel kuno kweri naye nga yeekubye ka make-up wakalabye kinyagala okubuuza buli make-up akulukuta syategedde bulungi naye nga Fire Baby wofuna obudde yakubye ka make-up ako mutuge
ofuna kubudde ngoma ze byonna ebikusumbuwa ddayo mutuge kakanyeko ngoma ze I mean iconi waffe star ate eryantama n'omukuba otya makeup makeup artist ayagala kusuula fire baby lwakwanza ni musajja avunanyizibwa wabibyo byesobola kwogera ku mukazi naye Nwaji yafaananyemu Amoti Mukama Kachogamu walaba kafaananyi ka Amoti Mukama Kachogamu Amoti we yafaanana Mukama Kachogamu nga Amoti yesigako pagala bwati yafaanane Queen Wama ofuna obudde mutugo yayagala kusuula sina kintu naye Nwaji naye ayagala makeup kwanza abaana banfadde bwino bangamba si buli makeup nti akulukuta kana yono gwe yafunye bwotuyana naye akulukuta nakuva kati nasesetuka kyovula nti wano wabadde waliwo wano tewaliwo bamukubiddeawo naye mwe namwe eyamukubye kiyakoze akimanyi bagulira kikabiri basebe ne banyono bwino kameramani yabadde okumala eddakiika abiri ne bamukuba makeup eddakiika abiri oluvannyuma eddakiika abiri kyetwala ku screen kyekyo ofuna obudde mutuge takwagaliza oba omwana gwe yakuba ye yamukolimira omanyize gena kwa ekintu kimu abantu baloga ebintu ebitonotono kalaba bino abantu bedda yakuloganga for example noyagala kati nga usengalo nojjaawo noyagala omwana omukawo musajja bawo musajja omukazi nga ayinza okuloga ebitundu byekyama ne bibula kyoyagala ogamba yamuloza oli nakuloga oli nologa nakuloga nobeeranga wawunya nekati abantu baloga ebintu ebiri simple nagende wajje nagamba jajja njagala omuloge aleme kukwatako makeup oba ali stressed olususu just telukyakwata makeup ne stress esolo oli mukyala munnange saagala tukube nnyo naye nga byeyogedde byo wabiwulidde oba tewabiwuliddeko yagambye mwe musinike ebinye temugenda muwa byakukola fire baby tukole ki yagambye oba mubisinika mutya yagenda sigala nga akola kyayagala ate omukyalo oyo tanyigibwa mu ttooke yagambye kuva dda ye nga ne waba alingira taxi n'omukoona ku bbina ng'akusimbulirawo oluyi era kakati ye waki oba okwata kabina kuomuka bane abasajja bakyabikola banaye nange simanyi nakumanya kiringa omusajja okusiiya omukazi sayizi zange simaka bakusiiya gwe otunulayo bakusiiya otunulayo otunulayo era ntunulayo naye nyiiga era naye era ntunulayo naye kala taata kumanyi oba oyagala akuyita atya asitukajje aŋŋambe mami abamuzaata abamanyi Gatunda nenya baboda bali wali kikaze ekikuyita ku ngono nyengeri gyo kya approachingamu ponza de kinuma omusajja omukazi omuyita byomwagaza byakisiba to omuyita sister kuva dinga mwagala ba sister bamu ezo zonna code size ya kale nenga Nwajiye akyadi yagambye mwabalowooza nti nno wakukyusaamu paka nga babosi be ye yagambye babosi be bamukoonera kuleka nga babosi be bamugambye nti nno Nwagirekeraawo awajja okukoma n'ababosi bakyamukubira engalo nga bagamba gwasinga naye nno waliwo ekintu bosi okuleka okukola ekintu naye ng'ayagala naye abantu bakirabe mbu yakuta naye yakuta lwansobi gwe kankubulire buli wobeera mu nju ya muzaddewo n'otandika ebikolwa ebyokwegatta ng'akulaba bulabi nojjanga owunya busabbuuni nojjanga akulaba bulabi takunyegako yadde mu nju kitegeeza ayagala obikola ofune akutwala omuviire mu nju yo ogendere ddala oba omala obikola ofuna olubuto akugobe bulungi nga alaga nti bane omwana afuna olubuto saagala yonoone banne buli walaba ng'okola ekintu naye ng'okisussizza nga buli omu agamba lwaki akikola naye nga akuvunaanyizibwako takunyega kitegeeza naye ayagala wanaakugobera ng'abantu bagamba mutuufu era ekyo weekiri kaakati munnange tubirekera ebyabawagizi naye nga ye fire baby yagambye just nze njagala engeri omanyi obulamu bumpi ate bafaani bastressinga ebiseera ebisinga ate tebamanyi kye baagala bafaani tebamanyi kye baagala
kati leero no fani agamba lwaki toleze ebbere likulukuta oli agamba ebbere nange nabakulira abantu bangamba nga wakito gamba queen alege ku bbeere ali bafani tebamanyi kye baagala kati ate omanyi radio yafa mu ngeri bwetyo stress radio yafa stress radio yatuka n'akola nnyo naye ng'alaba abantu tebamusiima ng'abantu bamuvuma buvumi ako kaagwa obwo bwagwa bulabe enjaga n'atuuka muli eri n'agamba naye abantu baagala ki n'abeesonyiwa kyagabya ne gravity omutujju abayimbi babiri baakakaaba kati nga balaba bakoze nnyo tugenda tulikabalinga naye banna gravity saakunyumiza gravity lwakaaba waliwo baasi zeekoona bbiri abapoota babiri ne bawanuka ku kizimbe ne bavayo ne temukaabya gravity mumusiime sikyateeka nti buli nyimbi alina okukaaba gravity we bakunyiiza tokaaba bade gravity ebyokaabireke tetwagala nonyuma tanyuma buli wakaaba akujjukiza kali akayimba nge baavuma ndifaanana enkima nogamba katonda abayimbi waki bayimba true story bweba mumuleke bana gravity ebibaamu abantu okufa mumuleke takaaba kirungi naye ng'abantu bafa ebyaddala basizeekoona bannange abantu tubadde tusaba wininwagi mumuleke kubanga muleke akole ebibye mumuleke buli omu akole eddebe omanyi kyensinga okwagala ku nwagi omanyi obulamu buno buli bwotandika okukolerera ennyo abantu abo bamenya ate tebasiima abantu tetumanyi kyetwagala nze nava ku bantu bannaye gyokoma okukolerera abantu abo n'okola kino ne batasiima n'okola kino ne batasiima kati ate munange webavaako bakugoberera abantu barespectinga nnyo abantu be batalinaako ttaffaali nkubuulira fire baby kola bintu byo naye at the end of the day bikole ng'okimanyi nti era abantu be bakusapootinga naye ebintu ebyokukwatirira abayimbi wone gye nnalabye omuwala ng'akwata ku sabulenya ya gundi ya chosen blood okakasa bano abaana abayimbi be bambala obupale obubasikini kuba ye w'amaanyi naye akati ga Diamond mu East Africa wano kiriza obagaana Diamond wakabi naye omuyimbi akyali ow'amaanyi mu mitima gy'aba mu East Africa Chameleone bannange omanyi omuyimbi gwe nasoosa olaba wano tugamba abannayuganda tebasiima naye omuntu gwe nasoosa olaba abannayuganda gwe basiimye nga mulamu abadde Chameleone munene mu Uganda munene Tanzania munene Kenya Chameleone ye wakabi kaakati okusobola okujja n'ojjawo Chameleone oyo weetaaga n'akuwa kolabo n'omukuba raga direct mu video nti kati tuli mu mbeera egamba nti banne mulaba Diamond oyo ayimba nakasee kati Chameleone kayimba kati bwamuwa kolabo tuba tubateeka ku minza ne tugamba ne walabye Diamond yakubye Chameleone raga naye Diamond yagamba nga tanatandika yimba yali yegombanga nnyo Chameleone era yagala kolabo ye naye akasajja kazibu kakyagaanyo ogimuwa bane kakyagaanyo kati ago ge mazima oyagala okiwulira batuyagala kiwulya ate ne mu interview yasembayo okukola Diamond bamubuuza wani gwe wandyagadde okolako collaboration naye yayogera Spice Diana n'ayogera Chameleone yayogera nnyo Chameleone yagala nnyo Chameleone naye lwaba Chameleone akimanyi wamuwera kolabo bw'ati aba tamuwadde kolabo yokka aba amuwadde n'engule y'obwakabaka kati anaagimuwa tasobola Chameleone kolabo zayagala okugaba ibyo jjano mugamba nti Queen njagala ompeyo kolabo n'agamba olina oliyimba nti yimba najja n'awuliriza by'oyimbye wamala owulira by'oyimbye n'amanya wawe utakuyimbye bulungi ye najja n'ateekamu ekyo ekibula mu luyimba oluyimba lugenda okufulumayo nga yasinze kati ate buli omu akayanira bwa kingi kati ate Diamond tasobola kukkiriza kikola let's sit down tuwandiike oluyimba tugende mu studio bwe tunaagenda mu studio ojja kunkubirayo naye nga gwe akasajja ka Chameleone kamaanyi tekajja muwa kolabo ne wanaaba afa atya tekajja gimuwa ekyo kiyinza obbalumya omutwe te Chameleone yamma Diamond gundi kolabo yagimumma naye nga bannange kati ekyo kyoyogeddeko kyefaananyirizaako nga Shiba ne Spice otuwa kolabo kati olaba ekyo kati ngenda ku example ekifaanana ekiri exact ye yali bato ya Cindy ne Shiba otuwa kolabo Shiba tasobola kuwa Cindy kubanga kati ngenda ku example Shiba abaddewo ng'ayimba ne Cindy akola ki ayimba naye kati kubona kwa saa zino current bakazi abakuba raga
kwe kulina okuvaako kabaka wa Lwaga ku babiri naye nga Shiba akimanyi nyinza okuba nsinga Cindy Hit era kale sawa hit machine bwe tugenda mu statistics nga tukozesa hit ne concerts na achievements Shiba yakola ki yasinga naye singa batuteeka ku stage emu Cindy ayimbe ne Shiba ayimbe Cindy aba agenda kola kakati Shiba n'agamba newe munakola mutya newe munasindiikiriza mutya era eddembe sigenda ddibawa kubanga akimanyi nti kaagibawa bw'ati imusula Kinga asefu agenda vaawo ng'awangudde ate bana Uganda twerabira mangu muna Uganda kusonga namunaga oyo yagwa kati ezensobi talina zikkiriza naye nga tuvudde ku ekyo kyekiri mu federation nasembeyo kulaba nga gundi agenza avuddeyo ali ate abantu ababadde ewamu ate baŋŋambye tusande badde wa Bugembe nga beesabirako nisipaliti yavudde mu federation naye mutu w'olugambo olutuufu naye Lubega mugamba ajala n'amakwaya yavuddeyo mu naye Lubega yagambye amanyi kyensobola okwagala ku Looja Looja mulaga kawe yannyiizaamu kati musaa mu kivulu kya Diamond twogera naye kisinga okunjagaza ku Looja Looja amanyi bizinensi kasita abaako kyaggusa kati wali twasoowagana kubanga yali alina kyalina osooka okuggusa nga alina okibuukawo awo ng'awo n'okulinnya asobola okulinnya kati bw'amala okubuukawo awo n'alaba ng'awo mbuusewo sikyalina buzibu kati ate wakusanga musobola okwogera obulungi kubanga Looja ye is a businessman kati kirabika federation yandibanga abantu bagiganye nenga lwaki mugana federation nze mbadde nakiririza mu kufuga kwa Kenzo lwansonga omanyi omuntu buli wasukka emyaka egy'amaalo aba atuuka ng'asobola okufuga kuba emabegako awo tukirize tugane Kenzo nga yakafuuka wakabi yalinamukko ku maalo olaba ne munne yali amukaaba onani Chief Streets gwe yakolanga naye buba abayita ogenda ebweru newa tiketi za babiri oli yekka yagenda n'amukuba ekikono kati Kenzo alinnye ennyonyi ebintu byonna bikoze byonna birabye tukirize tugane kati abadde atuuse nga okweyagaliza ennyo kukendeddemuko okusinga ku banne bano abalala bano bakyali mu myaka gya kweyagaliza kyova obukulembeze bwe mbadde mbukiririzaamu naye kati abayimbi kankubuzeeyo ekintu kimu wasoma SST akantu divide and rule kamanyi kyali yali mu colonization kakati kankubulire nze ne wemba mukulembeze wa ggwanga kumanya abayimbi ke baliko b'omuntu akuba akayima ne kakwata eggwanga ddambo linaabeera eyo ng'ali mulaavu n'akaweereza omwagalwa we kitegeeza kamukutte ku mwoyo omuntu oyo aba w'amaanyi kaakati balamu nga beegassa abantu nga 100 tebaakufuukira ekizibu Rosemary Beddings basangibwa Kasubi wali we baavaawo we baali okukikkira mu kikoni kati bagamba nti wova ku bitaala by'e Kasubi genda ng'agenda Nansana nga wakava ku bitaala katono nnyo tunula ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kulaba naffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge okuva ku tawero masuuka pirozi byonna nga bw'owandiyagadde ekisenge kirabike bulungi funa banaffe aba Rosemary Beddings bakule ku namba yaabwe ey'essimu ate nagamba bw'owagira Rosemary Beddings oba wagidde Madam Custodian wali mu the promise ya Almatic Entertainment so banoonyeeko oba bakube ku namba yaabwe y'essimu okusobola okubira nga ate omanya ebisingawo. Brand shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall bakutegeeza nti gwe ayagala okufuna engoye z'abaana gwe ayagala okufuna engato z'abaana ebyokuzanyisa by'abaana ate ku 50% discount abanoonyeeko ebintu byonna by'oyagala eby'abaana bagenda kubanga babikusalirako ebitundu 5 ku buli 100. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagaziza omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke
obulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'omugganga. Kati nze mba mukulu kuba mukulembeze sisobola kukkiriza abantu balina mukisa gwa njawulo gutyo basitule eddoboozi eryo naye olaba ye akulembera abakkiriza n'abalaba ati kitegeeza akimanyi saawa yonna bayina okukola kimukedde ova mu federation yakimanyi bajja kugwa kale social buzz yasho buli lunaku saawa mukaaga Leila Kayondo abantu bamuvuddeko abaana bavumye Leila Kayondo abaana omanyi ali skini yagenda na loan nafuna abaana ba Pivo Power ku loan bali abaana wotaba mugumu kataba abaana abo nze lwe najja nga nina eggali njagala okuyita mu principal ne comment zisoma abaana bakuvuma ate nga bakuvuma bena bituufu lwaki mwagala okwessa abantu abaana bavuma kati ne Leila Kayondo kati ate mu baana ba principal ekisinga okuluma bakuvuma nawo ne bakuvumiramu ne bajja mu inbox nga otuwulidde we tukuwadde akuvuma na screenshotting ekivumo nakikuweereza mu inbox wanji nagamba Saimo eryo olirabye kati ettako nkuvumye erya left nkuwa lya right nga lwaki mukola ebintu ebyo okimanyi Juliana yavayo n'agamba omulembe gwawe bayimbira ng'eddoboozi vocals ze zikweyimirira naye kati abantu baagala vibe kati abayimbi mbadde nsaba namwe mukkirize nga Juliana we yakkiriza nti kati ekiriko kyekiba kiriko abaliko temubavuma mubawe tayimu yaabwe mubalindeko banaagwa mwe nga mujja mugamba twabagamba njagala nnyo ono mwami azina obuzina bwe buti yani oyo gwire mukabya ng'agenda okukwata lutalo bebe kulu akasikeno bwate okugulu buba butya akasikeno bwate Bebekula adjustinga n'omulembe wamanya mbu omulembe gwagala kino naye kyakola tadda mu kuvuma okimanyi Bebekula badde finance wa federation ete oli kivuma kibaali bamuvumyeko yakwata Kenzo n'amuteeka abantu bavumye Kenzo izo za Kenzo ye president ye general secretary ye member kale social vibe tubeera wano buli lunaku Monday paka Friday sawa mukaaga eza buli kumakya oba eza midday oba otwegattako mawanga gonna osobola okusigala ng'osharinga show eno wowe uyanga lwekikutambulidde